kyabwe. Olulyo olulangira Youth Network abakulembeddwamu omuyima waabwe omulangira Wilberforce Goloba ne ssentebe waabwe omulangira Kenneth Tebandike. Mu nsisinkano eno Katikkiro alabudde abalangira okukomya okuyisa ensonga zaabwe mu makubo agatali malambulukufu nga baliko be baagala Obwakabaka bwa Buganda bubakolere, bw'atyo nga bakuutidde okutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka okusobola okutuuka ku birungi eby'omu maaso. Lwaki tusooka n'olaba omukulembeze wammwe ng'abavubuka? Abantu abamu baagala kutandikira eno waggulu. Nze abantu bagenda ne bampeereza amasimu ne bankubira. Katikkiro kati bansalidde esente Buganda Land Board ndizasula obukadde butaano. Buli amanyi yenna bw'anantuusizaako ensonga neebaka. Omukulu ono kira kyabagamba emitendera giyamba okwanguya emirimu. Kamalabyonna agamba nti obuvubuka gwe musingi ogw'obulamu obw'omuntu yenna era abasabye okubeera abayiiya, abanyiikivu, abeerufu era abeesigwa nga bakola n'okwagala olwo bafune obugagga obwannamaddala ng'akinogaanyizza nti abantu beeyunira abo abakola ebyo. Olw'ekyo nsanyuse okuwulira nti mulina enteekateeka ez'okwezima nga mukyali bavubuka. Mpulidde zisako, mpulidde kuzigula ttaka kulitunda, mpulidde ebintu bingi bye mukola. Ekyo kye omuvubuka kyalina okukola. Tojja kubiyiga ng'okuze. Minisita w'abavubuka n'emizannyo Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo yeebazizza nnyo abalangira olw'enkulaakulana gye batuuseeko awamu n'okuwuliriza eddoboozi lya Kabaka ne Katikkiro ery'obumu wamu n'obwegassi bwe beekozeemu. Abavubuka Mukama wange abavubuka bano abooli olulangira ke kabonero akawulira eddoboozi lya Kabaka. Omuyima w'olulyo olulangira omulangira Wilberforce Goloba atenderezza nnyo empisa z'abavubuka nga bakolera wansi w'ennambika y'Obwakabaka bwa Buganda, bw'ati asabye Katikkiro okwongera okubalungamya ku nsonga ez'enkizo ezisobola okubazimba nga bakulembeze ab'enkya. Ozze owulira abakulu, owulira abato, sobola ogenda naffe engeri gye tugenda okubeera abakulembeze ab'enkya. Kituwa enkizo nti ebifo ebijja mu maaso tuba tusobola okubijjamu butereevu. Omulangira Tebandike agamba nti babadde n'ebibasoomooza ng'abalangira okusinkana ab'obuyinza era kyankizo nti Katikkiro yakkiriza okubasinkana kyayisa ekikolwa ekigenda okugulawo ekkubo ery'ebyenkulaakulana mu bo. Kye tusanga nti oluusi abamusolo ezisuuka n'okubaggwa ku ngatto nga banoonya emirimu ng'ekyokukola kibuze. Tojja genda mu ofisi ogambe nze ndi mulangira mu mpa omulimu. Waliwo competition nyingi. Tusaba ssebo babaawo omuwaato ogusobozesa abavubuka bange bano okufuna emirimu mu Bwakabaka. Bakole kubanga biri ebyokugamba nti omulangira takola byaggwawo. Omulangira nawe olina ebyetaago. Tojja kujja wa Katikkiro omusabe. Ate abamu ku bavubuka basanyukidde nnyo ensinkano yaabwe eno. Kale tugenda kusooka tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda n'oluva